Jebuvuddeko gavumenti ng'eyita Musaabaminisita Honorable Robinah Nabbanja yatongoza enkola ey'okugabira abantu abawejjera ensimbi ez'okubayamba mu muggalo guno gw'ennaku mu bbiri, ensimbi eziweerera ddala emitwalo 10 nga wano yatunuulira abantu abaweerera ddala emitwalo 5 mu bibuga ne munisipaali. Wabula okusinziira ku minisitule y'ekikula ky'abantu egamba enteekateeka eno yakoma ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno ekiwakanyiziddwa ababaka ba Paaliyamenti. Emitwalo 5 bajja kubagaweddeyo kayinza okubagaweddeyo naye twakikubamudde ebitundu emitwalo 5 bantu batono nnyo bannayuganda abali obubi era nawano mu Kampala ne bongabo emitwalo 5 bafundikya tebakoze eki tebaweddeeyo so nsuubira nti bagenda kukomekereza nkya okumaliriza ekyekwaso kyabwe nti bagaba mmere naye singa gavumenti eyinayo essuubi ey'okuyamba bannayuganda ndowooza yandikozesezza abakulembeze abali mu bitundu ebyo byennyini okugamba nti kugaba mmere kugaba ki. Bano bagamba okuviira ddala ku ntandikwa tebakkiriziganya olw'ensonga nti abantu b'omu bibuga si be bakosebwa bokka omuggalo guno nga n'emitendera egyateekebwawo tegyali mirambulukufu yadde. We need the office of the Prime Minister to bring a list on the floor of Parliament with the contact number that they send the money to, one by one, district by district, municipalities by municipalities, cities by cities. Singa gavumenti yali yakutuwa kuyamba. So enkola yakoleddwa ekisooka teyayise emitendera gyeyina kuyitamu. Bayinza kubuuka LC chairman w'okukyala amanyi abantu baali nabo n'osindika baddiso. Paul Nsubuga ng'ono mubaka w'e Busiro agamba nti si buli muntu eyalambikibwa okufuna ensimbi zino nti we lunaatuukira olunaku lw'enkya anaaba azifunye waneera wasinzidde n'asaba gavumenti okulaba nga efuna engeri endala gy'erwanyisaamu ekirwadde kino nga teyise mu muggalo bannayuganda basobole okuddamu okwesagulira kye banaalya. Bawona baganda bantusentinga etrend Ministry of Health eri n'abantu tudde tukole empolampola nga bwe twekuuma tujja kutambuza ensonga ekyomukisa omulungi kyendabye abantu bagenda bawona abalwadde abafa bakyali batono kati tukwatira empolampola awo tukwatiza abantu baddeyo bakole. Ate bo ababaka abalala bategeezezza nga bwe bagenda okukunya Ssaabaminisita kubanga ye yalondamu abantu bokka bayagala baganyirwe mu nteekateeka eno era nga baagala n'embalirira y'ensimbi ezigambibwa okuba nga zaaweereddwa bannayuganda. Tumusuubira ku parliamentary floor okunnyonnyola ensonga nnyingi era muzaalina okunnyonnyola kwe kuwa accountability ku bannayuganda abatafunye emmere naye nga babadde basibe ba COVID-19 mu nnyumba zaabwe. Pulaani ki gavumenti gyegenda okubategekerawo okulaba nga bayambibwa. Edith Nabagereka ne Sarah Nakandi ku STV Select ey'enjawulo.